Muleme kumanya nti kiri omulya kyamani abagambye nti kino bwe kiti tukwataganire wamu tutembete ensonga zaffe. Era nsaba bakama bange era nebaza RCC eyatuwadde omukisa guno tugende mu maaso n'okufuna obukulembeze bwaffe. Era nga yeesiisa pulezidenti w'abasuubuzi ne tusobola okubeera nti kino kiva mu katikole ye, kubanga abaagula wano bonna be basuubuzi, mwenna muli basuubuzi. Mu katikole gye mwagulira wano eno business community twakola ekyobusuubuzi ne tukiteekawo. Era kyevudde mulaba nti ebbanga lyonna lye tubadde tumala mu bizimbe nga pulezidenti waffe tubeera naye, balandiroodi batabuse pulenti batabuse ku kino, pulezidenti waffe gwe tubadde tukola ki, tutuulamu naye, kubanga naye ate nga landiroodi era wadde wali abalwanirira naye landiroodi era neyiye wajja muno n'asolooza yakasente ke ne kagenda. Naye mbasaba nti nga bwe tulondeddwa ku lukiiko tuleme kwesuulirayo gwa naggamba, tweweeyo tulwanirire eddembe lyaffe, tweweeyo tukole ekizimbe embeera gye kirimu nti komiti olw'obudde nti pulezidenti waffe ayina enkiiko endala z'agendamu. Era nga bwatubadde nti omukama waffe RCC tasobodde kujja akereye nti twabadde nti twateeseteese nti obudde bujja kukozesa obudde butono tusobole okudda ku mirimu gyaffe ng'abannannyini, era twayitiddwa nga balandiroodi nti mwebale, mbebaza nti mwebale nnyo okujja. Mbasaba ku lukiiko tukwatagane bulungi, tuzimbe ekintu kyaffe tukiddaabirize kisigale kibeere ku mutindo ogutuukaganye ne Kampala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. nammwe mu ngeri ezitali zimu. Bannange nze naasiima nti anti nsiima nnyo kati ngenda ningamba oba nkole ntya oba nfukamire oba neeyale mu ttaka, naye nendaba nga nange binsobedde busobezi. Bagamba ekigambo kimu nti ku lw'obusuubuzi lwetuli ate tuli gomiti enenjogerawo ennaku zino bwekola ki, era omuntu yenna aligezaako okutwekiika alituwulira ajja kulaba kibayite ekyambika. Mukimanyi ekyambika? Bakama bange mbawanye ekitiibwa, mwebala okujja okulonda, mwebalire ddala. Bino tebikomye wano. Ovino kizimbe ky'abasuubuzi bakigula ku muyimbi, bamuyita kampani ye bagiyita Tiripat Company. Amannya ge ye Mwami Balut. Yakoze ekizimbe kino abasuubuzi emyaka 20 egiyise mabega. Ekyennaku n'ayagala okukozesa olukujjukujju okukibba, ne tuteekawo omutima ne gavumenti yaffe ennungi ne tubeera protected ng'abasuubuzi, era kati kiri mu mikono gy'abasuubuzi. Ago mawulire malungi gasanyusa okubanga obuyinza abasuubuzi bwabaddira. Mwebale ng'okulwana abalwanyi, kubanga ebibala mugenda kutandika okubirabako. Basebo ne banyabo mbasuubiza nti mu bwenkanya wendi tugenda balwanirira paka ng'obwenkanya wamwe mubukoze ki, mubufunye. Nga pulezidenti w'abasuubuzi ndi wamu nammwe n'olukiiko lwange lwonna. Ono atudde wano mu maaso gammwe agikatuuse ayina ku kizimbe kino edduuka waali, Minisita Lagaba Moses waali, n'abalala bonna. So we are ready to fight musobole okufuna obwenkanya ng'abasuubuzi, ate si Kovino kwokka wabula abasuubuzi mwena okwetoloola eggwanga. So
temuddamu okubeera threatened enemo, temuddamu kukkiriza kutiisibwatiisibwa mu ngeri yonna, kubanga obuwanguzi buli mu ngalo zammwe ng'abasuubuzi. Mutegedde bulungi? So natandise dde okuba obufaananyi ndaba ekizimbe kino nga kigenda kulabika nga batiribona, era mugenda kuddamu okuyita wano ku Obino nga watemagana bwekityo wekibeera. Obubbi obwali wano bugenda kuggwaawo, obukyafu obwali wano mubulaba bwonna bwakendeera. Ate nina n'ekisuubizo ekirala, wano twalinawo bannakigwanyizi. Waliwo omwami baali bamuyita oli ow'effujjo eringi, wakabiri tugenda kumusiba ne banne abaali batulugunya abasuubuzi wano. Tetuyinza kukkiriza such impunity okubeera ng'ali ku kizimbe eky'abasuubuzi nga tetulwanirira eddembe ly'abasuubuzi. Ekyo tekisoboka. So tubasuubiza nti newankubadde emirimu gy'abasuubuzi ennaku zino obusuubuzi bugenda budikirayininga, naye nga tukyali mu bukulembeze bwabwe bugenda kushayininga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okujja tugende tujaganye tufune olukiiko olupya ku lwa Katonda n'ensi yange. Nsigadde nzijja mu Kabanda, pulezidenti w'abasuubuzi mu ggwanga. Omukama Katonda abeere nammwe. Mwami Lwegaba Moses Kamuguza Omuzindaalo.